God is, the devil ekigambo will be kya there. Mukama The word of God, nga kitambula when it's ye moving, Sitaani alwana nnyo the devil fight kireme kuwulikika so that it is not hard. toba wafunamu abayabayaba That's when he gets those who are. ng'asooka akwebasa n'amanya kati aha He'll make you sleep oyo muyina knowing, yes, that one is nadda mine. ku sisita awuliriza But the sister who listens, n'asooka amukuba ebirowoozo agezaako kimuggyako trying to divert you okulowooza ennyo in overthinking. ogenda olaba amaaso gagenda awo Sitaani You see. akukwala kakati musoma n'asooka alangirira omukisa And the pastor will declare for you. ozuukuka okuba bukubi mu ngalo You wake up clapping, not knowing the tomanyi reason, nakyogeddwa not knowing what was spoken. tuli fenna Are we together? tuva babiri egamba That's why the Bible abaana ba says, Katonda the children of God, bwe baagenda when they went to okusinkana mukama waabwe meet their Lord, okukiika mu maaso ga mukama present before the Lord, Sitaani yasigalawa where did the devil remain? wangi yagenda nabo He went with them. kakati nze natandika n'okikkiriza So I started believing. era eno enjigiriza yange And this is my teaching. Sitaani tabangako mulabe wa Katonda The devil has never been God's bali enemy. bakyali Those guys, okwogera n'okwogera kakati gwe they even speak. banga lyokkiriza Katonda toyogerangako naye The time or years you believe God, you've never spoken naye with him. Sitaani alina access eyogera ne Katonda But the devil has that access. Yakobo Jacob Yobu or Job, yali musajja wa Katonda this was a man of ng'obugagga bwe God. buva eri That all his wealth is from actually nga God. tayogerangako ne He Katonda has never spoken with God. yalina feva ya Mukama He had God's nga favor, tayogerangako naye but he has never naye spoken Bayibuli with him before. etugamba ki The Bible says Sitaani n'asinkana the Katonda devil went and met God, nga tasiibya not even fasting. abamwana okwogera ne Katonda olina okusiiba Some of you to n'osaba speak to God, you have to fast awo and Katonda pray. n'ayogera naawe Then God will speak to Sitaani you. okwogera ne Katonda tasiiba The devil to speak with God, he doesn't need to fast. nabagambye n'enjigiriza yange I told you this is my own way of teaching. nege mazima This is the truth. bagenda wegambya mu Sitaani n'asaba The Bible doesn't say that the devil prayed or the devil fasted asinkane to Katonda meet God. nedda No. wanofuna encounter ne Yesu For you to get an encounter with Jesus, oyinza okusiiba oh, you may enter into a newenyira fasting. ebbakuli y'amafuta bwoti You pour the bowels of era anointing. nga Yesu tayogera But naawe Jesus doesn't speak with you. naye Yesu mu kisiibo kye But in his fasting, Sitaani najja ne bawaya they discussed. so what That is, n'asinkana Katonda he met God. n'amugamba mukama wange He said, oh, Yobu oyo ogamba akukkiriza you say that Job believes in you lwa nsonga mu ensonga lwaki akukkiriza because you gave him the reason to why he has to believe in wamufuula omugagga you. You made him rich. alina He ssente has money. nga lwaki takusinza Why wouldn't he worship you? nzikiriza Allow me nzimuggyeko so that I take off that him olabe oba anaakusinza and then see whether he worship you again. ne Katonda n'agamba Yeah. What say no? kirabika kikola That may work. zimutwaleko Take. nze ntandise n'okukkiriza So me, I've started believing ebizibu bye tufuna that the problems we get, Sitaani byatuteekako abafunye permission okuva eri Katonda that Satan had already gotten permission from God. kyova olaba nze era nande ngamba bamusumba Filipo He was era nakibagamba nze bwe nfuna ekizibu whenever I get a problem, Sitaani simuwa credit I don't credit Satan. sisobola kugamba nti Sitaani yantadde ku kino I cannot say that era Satan was. bw'osanga gye nsabira amannyo ne Katonda ogamba When you find kino the friend, kintuuseeko I'll be ng'olaba quarreling with God saying this has olinawo ngamba nti happened. Katonda abadde There talaba is no way you can tell me that God was not seeing. era nze buli kizibu kyenfuna Every problem I saba get, kwange nsooka mumubuuza in my Mukama prayer, I'll first ask Him, God, obadde wa where have you been? awo ne mmanya Then I will know. maybe waliwo kye saakoze Or maybe I messed up or didn't do kyeyaŋambye okukola what He told me to do. ekyo ne nkitereeza And I will put it right.
n'agamba sitaani kati omuddu wange mwesonyi. Now he told the devil, now leave my servant. Oba ekyo kye yagamba Yobu. Because that's what he told Job. Yobu wamala okutereeza Job, after he put on himself right, n'akyalenjinga sitaani he challenged the devil. n'amulaga nze Mukama mukkiriza So that I believe oba ndi God, mugagga whether I'm oba rich, ndi mwavu whether I'm poor, nja kuwulirizanga I Katonda. will always listen to Awo God. Katonda n'agamba sitaani The devil, God told va Satan, ku muddu wange. now leave my servant alone. Nina be njogera nabo. Am I speaking to some people here? Nina be njogera nabo. Am I speaking to some people? Tuva kati ffe tugamba That is why we say, Mukama nga w'atunuulira nga bakuluga ne bikukwata as the Lord looks era bwe at people who tumugamba bewitch you, Mukama then we say, biseeyo gye byava. go reverse them to where they came from. Bw'atutunuulya nga tukoze kye twagala When he looks at us and we see his n'agamba hand, kale kebiddeyo. then he sends them back. Mukama God is good. kakati kiki kye mbadde mbagambye That is what I've been telling you. Katonda God, teri kyatasobola kukola. there is nothing he cannot do. Gwe ne kyolaba ng'ekibi Even when you see that is bad, bw'oba oyaga Katonda aleme kuba mwenkanya asobola okubeera if you want God to not to be fair, he can be. kankiddemu. Let me be Bw'oba quick. oyagala Katonda If you want God aleme kuba mwenkanya not to be fair, abooluganda brethren, ekyo akisobola. he can. Wansi w'ensi Under the earth, ku nsi on earth, ne waggulu w'ensi and above the earth, teri Katonda kyatasobola there kukola. is nothing that God cannot do. Kati we kituuka ku abo abayitibwa erinnya So lye, when it comes to those who are called his name, ku abo abamukkiriza, those who believed in him, buli kimu asobola okukikola. he is able to do everything. Abooluganda, Brethren, Katonda asobola okubbira. God can steal for you. Eh? Katonda asobola okubbira. God can steal for you. Asaaga mwefuule abatuukirivu ennyo. Don't pretend to be so righteous or holy. Katonda asobola okubbira. God can steal just because of you. Si because of you. Oh, he can steal for you. Olaba nga wonaaba ne munno That as you can be with your friend, n'akulaba nga weetaaga ssente and then the person will see you in need of money, n'agenda azinyagula ewano. he goes and grab it from Oba somewhere. oli awo ng'akuleetera. Then you'll be there. Aye He's n'osanyuka naye ng'ava zibba. but he has stolen it from somewhere. Nga bwe mutera okikola. And as you always do it, Bandi awo oli n'akulya surprise. there's someone who do a surprise. Nese kimu kya 10 kya bukadde butaano. Papa brought a tithe of 5M. Naye n'ogamba waayi biru z'amasanyalaze zibadde waggulu. As you know, Ez'amazzi ziri waggulu. bills of electricity. Tuguleko n'ettayiro. Let's buy it. Mubuuze nnyo naye ozigyewo. And ask where have you got it? Waliwo ekisajja kyenva okuula. And who has come? Kakati kino temukitya. So do not fear this. Katonda asobola okubbira. God can steal for you. Wangi. So Abayudaaya bonna all the Jews baasanyuka were happy. ne bagamba bannaye ffe baani. They said, oh, who are Ffe we? baani Mukama baawadde That feva. the Lord has given favor. Nnaabagereka avudde mu ffe. The queen is from among us. Kala otandise okwogera. Mulodokaayi Mordecai yeebaza Mukama thanks the Lord n'amugamba Mukama osaanidde. and say, God, you're worthy. Gwani akwata omwana w'omuddu? Who are you against his daughter? Gwani of the akwata mulekwa the orphan n'omufuula Nnaabagereka? and turn her into a queen. Kabaka oyo That king, sigamba mbu teyali mufumbo. not that he was not married. Yali mufumbo. He was married. Ekifo ekyo eky'obwa Nnaabagereka That position of being a waliko queen, Nnaabagereka. it had the person or he had the queen. N'afumbwa And then he was just, Katonda ye n'anyigawo and the gw'ayagala. Lord pressed him what the one he wanted. Kale awo simanyi oba njogera. Now am I speaking? N'afuumulwa The queen was just, Katonda ye n'anyigawo
n'abagereka gw'ayagala, And the Lord blessed in the queen that he wanted. n'anyigawo muwala wa Mulodokaayi, Brought in the daughter of Mordecai. n'anyigawo Muyudaaya, And she was a Jew. ate mu nsi etali yaabwe. And in the nation which was not theirs. Gwe omanyi okubanga kati ffe tuli Baganda, Now for us we are Baganda. n'abagereka maama waffe n'agobwa, Our mother is just ne out of the batuleetera palace. Olunyarwanda n'abeera maama waffe. They bring the Nyarwandi and Omanyi ekyo becomes- kye kitegeeza. Do you know what it will Nawe mu nnono ya Buganda ekyo tekisoboka. be? In Baganda that is an abomination. Tekisoboka. It can't be. Si mu nnono ya Buganda, wabula ne mu nnono zonna ez'Obwakabaka kyali But all tekisoboka. the traditions of Baganda, it can't. Eri abo Katonda bayagala ye n'akisobosa. But to those God wanted it was, He made it possible. Bali Abayudaaya baali bagwira mu nsi The eyo. Jews were foreigners in that nation. Baminisita n'Abagereka Now the queen, we bamugoba, when the queen was baminisita sick, ne baleeta bawala baabwe, the ministers ne brought baleeta their abawala daughters, b'eggwanga eryo. brought the daughters of Kabaka that gw'abaalonda. so that the king should Katonda choose. n'agamba kino ekifo And the Lord said, this position ky'abaddu, is for the kino slaves. ekifo This position ky'abagwira, is of foreigners, ky'Abayudaaya, is of the Jews. muwala wa The Molodokaayi daughter of Mordecai yalina okukibeera. has to be here. Katonda n'anyaga ekifo The Lord grabbed the position okuva ku bannyini kyo from the owners n'akiwa abatali bannyini kyo. and gave it to those who are not the owners. Nawe leero okusabira, Today I pray for leka you. Mukama abeeko byakunyagira. Let the Lord grab certain things for you. Simanyi kati nabe njogera nabo. Now I'm speaking to certain people. Buli wooba omuwulize, Whenever you are a listener or obedient, kakali ka mawulire, now let me tell you, n'Abagereka ono gwe twogerako Muyudaaya, the queen we are talking about is a Jew. maama we ne taata we baafa. The father and mother passed on. Oluganda lwalina ku Mulodokaayi, These are the connection with Mordecai. yali muganda wa maama we. Mordecai was a brother to the mother. Bwe battibwa, So when they were killed, Katonda yagamba Mulodokaayi, the Lord told Mordecai, tolina busobozi, you don't have the capability, naye njagala okuza omwana oyo. but I want you to bring up that child. Gye bujja omwana oyo ajja bataasa. Time to come, that child will help you. Mulodokaayi n'awuliriza. Mordecai listened in toiling N'atoola ssaddaaka Mukama gye yamugamba on the sacrifice that the Lord told him, ey'okuza omwana gw'atazaala. bringing up the child he never, Okuza omwana kizibu. bring up the child is very hard. Okuza omwana